Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde twakulaza emboozi ya maama Mariam ayina ebyonna ng'asobeddwa olw'essomero lya Queen of Peace e Lubaga okulemera omwana we Letitia Namala eyatuula ekyomusanvu olw'ebbanja lya $58,000. Gyali $885 ze baŋŋamba n'ensasulako n'okusigala $58,000. Ekyasinga okumusa ku bunkenke kwe kuba nti essomero buli lunaku omwana lyabadde ayongera okumalayo ng'alina okusasula $1,000 nga zino zongerwa ku zaabadde abanjibwa. Omwana buli lwasulayo asasula $5,000 za mmere mbwe $5,000 za kwebaka. Oluvannyuma lw'okufulumya emboozi eno abazira kisanga bakulembeddwa mu nnabyamizannyo David Katumwa badduukiridde maama ayina ebyona n'ensimbi ezibadde zibanjibwa omwana we. Katumwa amusanze ku mudaala gwe wakolera ekitebe wakati mu nkuba ebadde etonnya n'amunnyonnyola embeera gy'ayitamu. Amukwasiza ssente n'oluvannyuma ne boolekera essomero okununulayo omwana asasudde abalikulira essente ezibadde zibanjibwa n'oluvannyuma ne bamukwasa muwala we ne baddayo awaka mu ssanyu. Katumwa ategeezezza nti embeera famire eno gy'erimu yeefaanaanyiriza mwe yakulira nga y'ensonga lwaki asitukiddemu. Nze neewerera okuva mu primary paka ku university. Nze nenoonyeza ebitabo, nze nenoonyeza yunifoomu, nze nenoonyeza ekyokulya. Kati embeera omwana gy'abaddemu yankutteko nnyo. Yeewuunyizza abakulira essomero olw'okulemera omwana asomedde awo okuva ekibiina ekyokusatu bw'atyo n'asaba minisitule y'ebyenjigiriza okutunula mu nsonga y'abaana amasomero be galemera n'abagaanibwa okukola ebigezo olw'amabanja. Ekyokuwamba omwana ekyo mbadde sikirabangako sokedde kiraba ku lino essomero yalikutte passlip oba certificate ebibuzo bikomye okwasitira omwana batasobola kweyongerera n'emisomo n'ebyaliko. Maama ayina ebyona yeebazizza Bukedde TV n'abalabi baffe olw'okumudduukira n'anunula muwala we kuba abadde alemererwa n'okwebaka. Neebaza Bukedde TV okulaga eggulire lino banaye neeyanziza neeyanzeeke. Neebaza omukulu David Katumwa owa Katumwa Sports Center kunziruukirira bannange mbadde sirina kyakukola. Namala naye yeebazizza abamuyambye n'asuubiza nti agenda kukola bulungi era n'asaba abazira kisa okukwatiza ku nnyina asobole okutuukiriza ekirooto kye eky'okubeera omusawo. Aza mwami David Katumwa olw'okunyamba neeva ku ssomero kubanga mama nga badde talina ssente era mbadde nsaba abazira kisa banyambe neeyongereyo kubanga mama wange ssente zayina ziyinza okutamala. Damba Tadeo yakusagidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.